webuzibidde olunaku olwaleero nga waliwo amawulire agali ku mutimbagano agasaasaana nga galaga nti veteran journalist amanyiddwa nga Shaka Ssali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekituufu kyeki byonna ngenda kubeera nga mbikuwa mu ngeri y'emu. Mweno story nkuleetedde akatambi akagenda okulaga nti amazima gali nti Mwami Museveni Kyagulanyi amukozesezza nnyo, era njagala kutegeeza mu katambi ke ngenda okuwa nti amazima gali nti Bobi Wine atemyeko nnyo Mwami Museveni obuyambi mu byensimbi, newankubadde bayinza obutakkiriza, naye njagala olaba akatambi kano kubanga katuukira ddala mu bitongole nga IMF ne World Bank, byonna ogenda kubeera ng'obiraba mu ngeri y'emu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Steel atuuse mu ggwanga erya Bungereza. Linda olabe emizira, amazina n'enduulu we byefuze abantu b'e London ku airport wali ng'atuuka. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa kasavu kanyama mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okuba ng'atugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Nate olunaku olwaleero ngobye bumale okakasa nti nombawa ebyo ebibadde gy'otabadde oba bye weetaaga okubeera ng'owulira nga tosobodde bifuna wamu, mbikugattidde osobole okubeera ng'obimanya. Njagala kutandika n'emboozi eya munnamawulire Shaka Ssali. Gwe wonna ali eyo, amawulire agagenze maaso n'oguba nga gasatulatinga olunaku olwaleero oba akawungeezi k'olunaku olwaleero gabadde galaga nti musajja mukulu amanyiddwa nga Shaka Ssali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Era amawulire gano gagenze maaso n'okuba nga gatalaaga ebitundu ebyenjawulo okwetooloola ensi, kubanga omuntu gwe tuwogerako si wa Uganda yekka, newankubadde nga mwana oba musajja nzaalwa yeekabaala eri, wabula y'omu ku basajja abeekoledde erinnya mu nsonga z'amawulire. Ng'omuvubuka ng'akuze amaze okusoma, yatolontoka n'agenda mu ggwanga erya America gye yagenda n'afuna omulimo ku TV emanyiddwa nga Voice of America, era ng'akola program emanyiddwa nga Straight Talk Africa. Ye yali host waayo. Shaka Ssali yawummula we twogerera olw'emyaka, naye ono ye musajja gwe tugamba nti bwe tuba twebuuzako ku nsonga z'amawulire n'okuinterviewinga abantu ddala ye kennyini gw'osobola okwebuuzaako. Buli munnabyabufuzi omunene mu nsi amukyazizzaako, naddala okuviira ddala ku lukalu lwa Africa. N'abo b'olowooza oba b'otalowoozaako atuddeko nabo n'abookya kajojijoji w'ebibuuzo. Omusajja ono amawulire bwe gafulumye bangi gatushokinze, yensonga lwaki gadduse misinde ku intaneti, wabula avuddeyo n'akiliyalinga air n'ategeeza nti gyali mulamu. Era mbadde njagala nkuwe akatambi kano osooke okalabe omwewulirireko Shaka Ssali yennyini gyali atemya bukofu. Today is April 19th, 2024, and I'm here with Ndugu Shaka Ssali. Well, thank you very much, Ndugu Paul, for coming around and for being loyal to me. I can assure you, just like a great writer once said, his name was Mark Twain, a great American writer, when asked about whether or not reports regarding his death were positive, he said, "But you can see me, you can hear my voice, you're looking at authentic Mark Twain. Therefore, reports regarding my demise have been probably hugely exaggerated." I think it is fair to say that I have the legitimate right to borrow the great man's words, that indeed, like Mark Twain, reports regarding my demise have been probably been hugely exaggerated. And for the audience, the worldwide audience, the friends, the fans, and the relatives that have reached out to me with incredible messages of concern,
I can say that that is a testimony to what a great philosopher once said, that all of life is action, reaction, and passion, and that to ignore the actions, reactions, and passions of your time or generation is to risk having not really lived at all, hence occupying space. I can say very proudly that the audience that came from the audience, the fans, the relatives and friends, clearly demonstrates that I have not occupied space in life. I have really lived, just like the great philosopher said. On that note, let's keep the human hope alive. Thank you. You're most welcome. Okay, oyo ye Shaka Ssali, enkuyege zikyamukubira enduulu. Kale nno mwenna ababadde batidde, ababadde baagala okumanya ebimukwatako, ampuliriza, musajja gy'ali enkuyege zikyamukubira ddala enduulu. Nzikiriza tugendeko munda mu kooti olunaku olwaleero, era nga looya abadde mu musango guno ye Shamimu Malende ne bannamateeka ba NUP ab'enjawulo. Ampuliriza, kyaddaaki bannakibiina kya National Unity Platform abawerera ddala 11 basindikiddwa mu kooti enkulu ewozesa emisango gy'abakalintalo. Naye njagala owulire, baana baabakwata tebalina musango lwa kuwagira Bobi Wine, mbusimanya balina ebyambalo ebyefaananyiriza ebyabasirikale, ne tulaba ba alien skin babitambuliramu, tulaba oli simanya Katerege yagenda mu maaso ga General Museveni naye nga byayambadde. Ewatali nsonga bano abaana babatutte mu kooti ewozesa mbu bakalintalo. Kyokka ewozesa bakalintalo tewozesangako ku Jamiru mukulu, newankubadde batugamba nti yakulira akabinja ka ADF. Kale nno kyennyamiza, wabula bagenze maaso mu kooti enkulu ewozesa bakalintalo ku misango egy'obutujju, okuva mu kooti ento enabweru. Okitegedde, okuva mu kooti enabweru babasindise mu ewozesa bakalintalo babataddeko gwa butujju, abaana abatalina musango. Okusinziira ku puliida w'abawaawabirwa amanyiddwa ng'Oweekitiibwa Shamimu Malende agamba nti Magala Umaru, Katumba, Abudala, Sekidde, Amidu, Kiru ne Wiriba n'abalala bangi nga Rashidi, Muyonde, Amidu n'abalala abavunaanibwa okwekobaana mu kukola bbomu enkolerere nga bayita mu kabinja akayitibwa kano oba mubadde mukamanyi mbu kano kayitibwa Gosulo Bobby Ahead. Kano ke kabinja, simanyi oba mmwe mubadde mukamanyi, naye nze guno mulundi gulinga gwakubiri nga nkawulira, era mu nnaku ezitawera na 2 mbu bavunaanibwa bayina akabinja kabayita Gosulo Bobby Ahead. Kebagamba okubeera emabega w'okukwata kwegamba akayina akakwate ku kibiina kya NUP. Okitegedde, kyekitwazizza abaana mu kooti ewozesa bakalintalo. Negwa mbuuliraako, genda mu comment section mbuulire, kana akabinja gwe obadde wali okalabyeko, wali okawuliddeko, Gosulo Bobby Ahead. Kali mu Uganda ka batujju, mbabo be bakutte be batujju. Ya Uganda ensi nga teyina amateeka nga tegakola, bino byonna bisuubirwa, tebyewuunyisa okujjako weewuunya abasajja abakulu abayimirira mu kooti nga bajja okuwa obujulizi ku baana bano. So njagala kubeera nga awo nvaawo, bwe mba nga nvuddewo njagala kutwalako bino byonna ebikolebwa ku baana bannayuganda. Njagala tuwuliziganye. Byonna ebikolebwa ku baana bannayuganda bye bimu ebyaleetera General Museveni bwe twava mu kalulu ka 2021
akalulu ako eggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya America ne banywanyi baago nga we bali mu mukago bagenda maaso n'okuteeka sanctions ku bakungu bannamagye abalamuzi n'abantu ab'enjawulo mu Uganda ng'ensonga ebateekesezzaako emisango gino oba sanctions zino yes bagamba nti baatyoboola nnyo eddembe ly'obuntu mu kalulu akawedde. Mu bintu bye baatyoboola oba bye baakozesa okutyoboola abantu mwalimu n'okunnyika abantu mu asidi. Bannange bino byali mabega ndowooza tetwasobola birabako ng'abantu naye okusinziira ku mawanga gano bagamba nti abantu baabanyikanga mu asidi, abantu baabakola ebikolobero era mu bantu abaanokolwayo kwe kuli General Museveni yennyini mwenye ne mutabani we Muwoozi Kayinye Irugaba n'abalala bangi, Abel Kandiho n'abalala bangi, simanya General Birungi, bangi bonna bali ku sanctions. Ebimu ku bintu ebyogerwako Bobi Wine byazaayogera ng'agamba oba olyawo amawanga gano gannaggwadda gatuyambe tegaddamu kuwa musajja ono buyambi kubanga obuyambi bwennyini bwe bamuwa kwayimirira era kwasinziira ate okutulugunya bannansi. Kale nno omulimu guno agukoze kubanga tukimanyi nti IMF yayimiriza ne ssente, World Bank neyimiriza ssente, newankubadde nawulya juzi nga bagamba nti World Bank yali yagala kuddamu kumuwa, ne tugenda otunuulira documents ezaali ziyitiŋŋana nga zirimu obufere n'obulimba. Kirabika Mwami Museveni ne banne baali beekangabiriza bwekangabiriza. Documents ezo tezaali ntuufu kubanga bw'otunuulira date zaali bbiri naye nga date za njawulo kyokka ate nga zitegeeza kimu. Kitegeeza waaliwo abafeekinga okulaga nti World Bank egenda bawa buyambi. Kakati nga bwe tumanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina abakulembeze mu buli bitundu mu nsi. Kakati mu America abakulu bagenze ne basinkana abakulu abakwasa kugamba bekikwatako ku nsimbi. Njagala owulira akatambi kano, njagala okawulirize era njagala kuwa respect omukulu ono okuyimirira strongly n'ayimirira n'ayogera ebigambo bino. Straight to the bank because I'm from Uganda. I represent National Unity Platform Diaspora. Civil society in most of our countries has been stifled, and they even send them to jail when they start to demand accountability. I think the gentleman made a quick point that they have become the opposition in most of our countries. So my question to the bank, you have talked about some of the reforms you are doing, the demands for accountability. What do you do to chronic abusers? Because we have governments that are chronically corrupt. Are there any teeth in those measures you are talking about? Because right now Africa is paying $75 billion per year in servicing national debt. In Uganda, 35% of our national budget, bigger than what goes to healthcare, education, agriculture, goes towards servicing debt. And most of that money they borrow from World Bank and IMF doesn't reach the projects on the ground, whether it's building hospitals, roads, it's diverted to the pockets of our politicians. So what is the bank doing to the countries which year after year are abusing those finances? There's a lot of corruption. Is the bank willing to take any drastic measures to cut off lending to some of these countries? Thank you. Thank you. So I will let the bank just respond to all of those questions. If I don't know if Alexander or Juan, you can do that quick, and then Almasi will address it. Okay, bwe tubanga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkwongerayo, sigenda nno kutwala wala olwaleero kubanga waliwo essanyu okulya, okunywa, okubinuka amasejjere awamu n'okulumya abayaaye. Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayingidde Bungereza. Wabula embuutu essanyu kwegamba kubunye ekisaawe. Njagala nkuwa obutambi buno ng'atuuka ne ebigambo byayogeddeko n'abantu. Njagala mbikulekereyo, nzikiriza nkwebaze nti obadde mulabi mulungi okuva we tutandikidde. Mbeebaze buli omu atwala obudde bwo n'onoonya omukutu guno n'ogamba ki ekiteereddwayo oba oliawo osobole okubeera ng'otambula n'okumanya. Saba Katonda akuwe by'osinga okuba ng'oyagala era akunkuumire. Mubeere bulungi, mweraba. Robert
Twali tuze kwaniriza Robert katwaniriza Bobi Wine. Nekyakulanya mulesi. First of all, njagala okubategeeza badde musanyufu nnyo okujja mbadde n'emirimu mingi nandibadde najja nzize naye olwaleero gwe mukisa gwokka gwe nfunye okujja nga Bobi Wine. Yeah. The rest of the days I'm going to be Chakulani because there's much other work Okay. as a leader of the citizen. Naye, in if you are the Bobi Wine, alone if you are the Bobi Wine. I've missed Bobi Wine myself for a long time, but now we are Bobi Wine. Nene Chakulani. Okay. We can quickly have one photo of Kumulawane. Naye kuno basanyufu okulaba nti abantu basubire ki Very importantly, njagala basaba bajje nga balidde emmere nga bakusa. Bajje nga banywedde amazzi ate basubireko n'amazzi. We're on stage for 3.5 hours. Wow. That is me alone. Yeah. I've missed London for 10 years. Yeah. It has been 10 years, so tomorrow I'm going to perform a work of 10 years. It's been 10 years. I've missed people so much. So Jakasaba, Atemu Mekigeshua Mino good day. My only worry is Muna Abedaoni Mumalako Pakashuini. Let's go, Yoshimani. Amajewe Gali. Bali wano Bobi Wine. Bobi Wine. Katuwa yetu sabane Jose Job Links na ya atuweka promise. Yeah. Bobby! Oh, Charlie, oh, Bobby! Bobby! Mama Bobby! Mama Solomon! Oh, mukulembeza atuuse! Woo! Babagamba yono omukulembeze w'eggwanga agamuwakana. Babagamba Kiriane we. Bobby. Why? We're dividing a move here side eri. Skato here side eri. Yeah. Wait. Why? Yeah. Wait, sembera kumpine mama baby. Sembera kumpine mama baby. Yeah. Yeah. Ow. Oh. Yeah, okay. Abai, msembele mabega. Mabega. Guys, msembele mabega. Yeah. Msembele mabega. So, President, tubale tusaba aka message. Sorry. Yeah, sorry. I'm fine. Ask him.
Yeah. One is the People's President, Sorry. Bobi Wine, Robert Kyagulanyi. Twali tuze kwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu katwaniriza Bobi Wine. Naye Kyagulanyi omulese. First of all, njagala okubategeeza bwena ndi musanyufu nnyo okujja mbadde n'emirimu mingi gyenkola nandibadde najja Step back. nziise naye Yeah, that's okay. olwaleero gwe mukisa gwokka gwe nfunye okujja nga Bobi Wine. Step back. I'm going to be Bobi Wine. Yeah. The rest of the days I'm going to be Kyagulanyi because there's much other work to do Okay. as a leader and a citizen. Naye enkyandi kiwale Bobi Wine. Erero ndi kiwale Bobi Wine. I've missed Bobi Wine myself for a long time. But now we have Bobi Wine. Nene Kyagulanyi. Okay. We can quickly have one photo okumulaba wano naye ku luno basanyufu okulaba nti abantu basubire ki Very importantly, njagala okubasaba bajje nga balidde emmere nga bakusa. Bajje nga banywedde amazzi ate basituleko n'amazzi. Kubeera ku stage for 3.5 hours. Wow. That is me alone. Yeah. Bajjeko bannanga balala bonna bonna. I've missed London for 10 years. Yeah. It has been 10 years, so tomorrow I'm going to perform a work of 10 years. It's been 10 years. I've missed you people so much. So just pasaba ate munekige sure mulina obudde. My only worry is munaabeerawo ne mumalako paka show ene. Weesuli okimanyi amagye weegali. Kyagulanyi bali wano Bobi wazze. Kati tubaye tusaba ne Jose Job Links naye atuweeyo ka promise. Yeah, Jose Job Links. Sembera wali president. Sembera wali president. Totya president. Oyo mukulembeze wa ggwanga naawe. Kimali musaba bana ngitanga ekire kikoze buli muntu abadde akaaba nti oyo ye mumuleka Lwenja sawa mwenda zinyini bannayuganda mujje mubeeyo nga abajulize sawa mwenda twandika n'enjondo DJ paka sawa emu okuva ku emu omukulu wadde emmere okujjaawo Bobby. Thank you. Please. Omukulembeze ffe tumulina. Bana ikobyao banange mwerabira ddala omukulembeze mulaba ffe tumulina. Abantu bonna beebuuza ki ekigenda mu maaso. Omukulembeze ffe tumulina. Mine. Yeah. Abazungu beebuuza ki ekigenda mu maaso. Bannange nze kambadde.